Mpozi on tuli mu Kyebando Central Zone era nga nkolawo nga munnamawulire owa Kyebando Central Zone kwero C1. Mpozi ekyewuunyisa kitwafunye ku kyalo kino kwe kulaba nti n'embwa yazadde embizi era kyatwewuunyisizza nnyo ensonga lwaki tuli wano n'abatuuze bonna beekuluumula okuva ewala n'ewala okulaba nga bajja wano eno kubeera nga balaba ku mbwa eyazadde embizi. Kituufu twakikakasizza twadde tuwakana naye nga yazadde embizi era embizi eyonka bulungi nnyo n'embwa tegirinaako ttabbu buli kimu kyonna kiri bulungi n'abantu bonna buli ajja yeewuunya bwewuunya naye simanyi lwaki kyazze mu kitundu kyaffe era nsuubira kigenda fuuka ng'ekyobulambuzi wano mu kitundu kyaffe ekya Kyebando Central Zone kuba tewaliwo yali akirabyeko era nze emyaka gyenna sikirabanga nako.